Robert Kyagulanyi is in hiding after security forces raided his home last Friday. Mu mawulire agakagwawo breaking news gano nno nga si malungi ekigudde mu maka aga Robert Kyagulanyi Ssentamu si kirungi yadde eddakiika n'emu oluvannyuma lwa mukyala we Babula Itungo Kyagulanyi okuvaayo n'agenda ku mukutu gwa Facebook wamu n'omukutu gwa X n'ateekayo obubaka n'ategeeza nti tebali seefu yadde akatono amagye geeyongedde okuba nga gayingira mu maka gaabwe mu kikomera munda era ino obubaka bwataddeyo bwe ngenda okubeera nga nkusomera wuliriza bulungi nnyo nga wakayita akabanga katono nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogeddeko n'omukutu gwa mawulire ogwa Al Jazeera waliwo interview endala gye yakoze n'omukutu gwa mawulire ogumanyiddwa nga BBC oba British Broadcasting Corporation era naye mu byayogeddeko byenkuleetedde ekigudde mu makage oyinza okuba nga togenda kukyagala naddala gwe munankyukakyuka kubanga si kirungi yadde eddakiika n'emu ennaku ziweze mukaaga ng'amagye gano tegava mu maka gano era nga kigambibwa okuba nti waliwo abali munda waliwo n'abali ebweru kakati mu interview gyakoze n'omukutu gwa BBC gy'oyinza okuba nga togirabyeko kakati nkuleetedde ebigibaddemu ayogedde kiki kyagenda okuba nga azzaako wulirizaawo nnyo wano bannayuganda bangi bawuliddwako nga beebuuza nti naye omusajja kiki kyagenda okuba nga azzaako ddala akugambye mu byasuubira okuzzaako ng'ategeeza ab'omukutu gwa BBC temuliimu kyakugenda mu kkooti wano no bannayuganda abasinga obungi obwedda we balinze Robert Kyagulanyi Ssentamu mu interview gy'akoze n'omukutu guno ngenda gikuleetera mu kiwandiiko kyenfunyeko kopi era kyengenda okuba nga nkusomera ku mukutu guno era n'ayogera ku bigambo by'omukulu General Muhoozi Kainerugaba bye yataddeyo ng'agezaako okumookinga nti abantu 22 be twakatta nga ba kibiina kya NUP bw'atyo n'ayongera ne ku bubaka obwa Babula Itungo Kyagulanyi bw'avuddeyo n'ategeeza nti bannange tuli mu nnyumba tufa era avuddeyo n'alaajanira bannayuganda bonna nti mutuyambe tuyinza okufa enjala kubanga tuli hangule naye teweerabira Robert Kyagulanyi Ssentamu bigambo byenasembyeyo kuwa era naye yakyogeddeko n'agamba nti famire ye ekyamazima bayinza okufiira mu nnyumba enjala tebalina kyakulya kubanga tebakkiriza muntu yenna ayingira yadde omuntu yenna afuluma abasajja beetolodde ekikomera abalala baagudde munda abalala bali bweru kakati ate mu statement ya Babula Itungo Kyagulanyi byengenda okugamba ogenda biwulira tebyawukana nnyo na Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogedde ategeezezza ku biki byagenda okuzzaako obedda bannamuganda bye bamubuuza wabula mu byayogedde tekuliko kyakugenda mu kkooti agambye tajja kukikola yadde omulundi n'ogumu okugenda mu kkooti z'e Uganda wano n'abakulu obunkenkene bweyongera byonna mbikuleetedde ogenda biwulira ngenda kuwa ekiwandiiko mwayogeredde bino wabula nga sinagenda eyo njagala ntandike n'ekiwandiiko Babula Itungo Kyagulanyi kyatadde ku mukutu gwe ogwa X bannayuganda bangi abagambye okuba nti kino tebakiwadde attention olw'ensonga focus erabika eri ku Robert Kyagulanyi Ssentamu era waliwo abawuliddwako nga bo bakompleti nga bagamba naye omukyalo ono mumubuusizza amaaso naye omukyalo ali mu buwambe bw'atyo ne bbaawa yandibanga y'ensonga lwaki bitambula nga we bitambula wuliriza bulungi nnyo Babula Itungo Kyagulanyi agenze ku mukutu gwe ogwa Twitter oba X n'ateekayo obubaka era ng'obubaka buno yabutadde ne ku mukutu gwa Facebook n'ayogera ebigambo nga tebyawukana nnyo n'ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogeddeko ku interview gye yakoze n'omukutu gwa Al Jazeera avuddeyo n'agamba bw'ati agambye we are not safe nti tetuli safe bannayuganda military men are inside our compound abasajja ab'amagye bali mu compound yaffe bagenda mu maaso n'okulawuna Babula Itungo ategeeza n'agamba others are outside all around our wall nti abamu bali munda mu compound oba mu gate kakati ate waliwo n'abali ebweru beetolodde ekikomera kyonna tebakkiriza muntu yenna ayingira tebakkiriza muntu yenna afuluma abasajja batusazeeko ategeeza bannayuganda nga bwe batali safe ye n'abo abatono be yasigala nabo oba n'abaana be abo baasigala munda naye jjukira ebifaananyi bino twabikuwaddeko gye buvuddeko omukyalo ono byali mugenda maaso n'okuba nga alipootinga nange byenjagala okuba nga nkutegeeza wuliriza avuddeyo n'agamba they have infringed on our privacy for 6 days now nti ennaku 6 ziweze ng'abasajja bano bayingiridde eddembe lyaffe balemedde ku kikomera kyaffe abalala bali munda bamaze okuba nga bayingira kakati ennaku 6 zimaze okuba nga ziwera ng'abasajja bano batutaddeko embeera last night wulira nekyabaddewo last night they have banged our doors while insulting me and my husband wuliriza nti mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero abasajja bayingidde ne bagenda nga bakonkona enzigi munda era mbu nga bwe bakonkona enzigi we bavuma ye Babula Itungo ye wamu n'omwami we bakonkona we babavuma naye teweerabira ti ne Robert Kyagulanyi Ssentamu kino yakyogeddeko kyokka nga teweerabira muno mulimu n'abaana abato nawunzikanga kugamba we are hungry bannange bannayuganda ayagala okubategeeza nti tuli bayala ye n'abo be yasigala mu nnyumba nabo tebayina kyakulya teweerabira mu statement David Lewis Lubongo yagiye yatadde ku mukutu gwe ogwa X ne Facebook yategeezezza nti naye yagezezaako okwakisesinga amaka gano
abeeko ebyokulya byatwalayo abasajja bamuganye okubeera nga atuuka. Kakati ate Robert Kyagulanyi Ssentamu mu interview gye yakoze era yavuddeyo n'akugamba nti famire yange eyinza okufiira enjala mu nnyumba, tewali kyakulya kibatwalibwa, tebakkirizibwa kufuluma. Kakati ate ne wano Barbara Itungo n'akugamba we are hungry, nti bannange tuli bayala, they have blocked food supplies from getting to us. Babulookinze ekika ky'emmere kyonna oba ekyo obuyambi bwonna obw'emmere okubeera nga butuuka gye tuli. Kakati tetukyalina kyakulya era agamba we are hungry, bannange tuli bayala. N'agamba we need our freedom, nti twetaaga eddembe lyaffe newankubadde ng'ebyo byonna weebiri. Kakati bino nga bikyagenda mu maaso, nkugambye Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okutegeeza eggwanga ku kiki kyagenda okuba nga azzaako. Ebigambo bya Barbara Itungo Kyagulanyi maze okubeera nga mbikuwa. Kakati wuliriza. Oluvannyuma lwa interview gye walabye eyakoledde ku mukutu ogwa Al Jazeera, twakuwaddeko ku katambi era ngenda kwongerako wano akatonotono. Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'akakasa n'agamba nti takisobola kupondooka yadde omulundi n'ogumu era agenda kusigala ng'alwanirira eddembe ly'Abannayuganda n'eddembe lye ng'omuntu. Wuliriza. Robert Kyagulanyi hiding after security forces raided his home last Friday. How are you? How's your family? I'm alive. I don't know how my family is. He spoke to Al Jazeera. I would love to be in my home. I've not changed my clothes in days. I want to be home. I want to be free. I want to take care of my people. But the military and police have taken over my home. This is a crackdown to intimidate, to silence, and to completely, subdue the forces of change. You have rejected the elections. You said that the election is rigged. What evidence do you have? This time, not the police, not the military, but Electoral Commission officials took part in pre-ticking ballot papers in favor of John Museveni. Glad enough, we have record of them. We have videos of them doing that. Do you want people to come out to the streets to protest? We want the people of Uganda to take charge of this and find numerous creative ways. Could be protesting on the streets. Yes, kakati ebadde interview gye yakoze ku mukutu ogumanyiddwa nga gwa Al Jazeera, nga bino byenkugamba tebinnaba kubanga bibaawo wabula gentegeddeko era genjagala ogenda maaso n'okubanga nkuwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogeddeko n'ab'omukutu ogukyasinze okuba ogw'amaanyi okwetooloola ensi yonna. Omukutu ogwo nga si mulala gwe mukutu ogwa British Broadcasting Corporation. Era bw'abadde ayogera n'omukutu ogwo, omukutu gw'amawulire ogumu kw'egyo egy'amaanyi, avuddeyo n'abuulira bannayuganda ku biki byagenda okuba nga azzaako. Bw'abadde ayogera ku byazzaako, njagala wano owulirizeewo bulungi nnyo kuba ekiwandiiko ngenda kikusomera tukiyitemu ffenna. Ategeezezza temumusuubira okukwata ekkubo agende mu kkooti, kubanga akugamba mu kkooti z'e Uganda tasobola kufunayo bwenkanya. Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza bannayuganda ku kiki kyazzaako, era mu kiwandiiko kino njagala tukiwulirize ffenna. Akugambye tagenda kugenda mu kkooti yadde omulundi n'ogumu, tagenda kuddukira mu kkooti. Muzimu ku strategies z'ayina. Njagala owulire bulungi nnyo ekiwandiiko kifulumidde ku mukutu okumanyiddwa nga British Broadcasting Corporation, kye njagala tuyitemu. Wuliriza. Batandise bagamba Bobi Wine tells the BBC from hiding he will not contest Uganda election results in court. Wulira bulungi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde mu kwekweka asobodde okwogerako n'ab'omukutu gwa BBC, basobodde okumufuna 2 hours ago era n'abategeeza tagenda kutwala byabaddewo mu kkooti wabula agenda kukola ki? Wulira mu kiwandiiko. Uganda's opposition main leader, Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine has told the BBC he will not contest the results on Thursday's election in court, citing a lack of confidence in the judiciary, and has instead urged his supporters to take to the streets to peacefully protest. Wulira bulungi nnyo nkugambye kye weetaaga okuwulira mu statement oba mu bigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde wamu n'abo ab'omukutu gw'amawulire ogwa BBC. Agambye bannayuganda muveeyo mwekalakaase mu mirembe. Kino nno kijja wano nkulipotingira kati gwawulira. Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye bannayuganda muveeyo mwekalakaase mu mirembe. Mpuliriza bulungi mu kiwandiiko kigambye kitya. Uganda's opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu has told the BBC he will not contest the results of Thursday's election in court, citing a lack of confidence in the judiciary, and has instead urged his supporters to take to the streets to peacefully protest. Bagamba akulira oba akulembeddemu oludda oluvuganya Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza ab'omukutu gwa BBC nti tagenda yadde eddakiika n'emu kugenda mu kkooti kuwawaabira ebyabaddewo ku lunaku olwokuna oba mu kalulu akaliwo ku lunaku olwokuna
bitwala mu kkooti n'ategeeza teriiyo bwenkanya bw'ayinza kufuna mu kkooti oba mu siga eddamuzi mu ggwanga erya Uganda, wabula ategeezezza abawagizi be n'abo bonna abakkiririza mu nkyukakyuka nti mugende mwekalakase ku street mu mirembe, peaceful protest. Statement yino, he has instead urged his supporters to take to the streets to peacefully protest. Ategeezezza abawagizi be bonna okwetolola eggwanga mugende mwekalakase ku street mu mirembe. Speaking to the BBC from hiding, ng'ayogerako n'omukutu gw'amawulire gwa BBC gy'abadde yeekwese, he said he would continue to stand up to President Yoweri Kaguta Museveni despite concerns of his safety. Gy'abadde asinzidde gy'abadde gyakyekukumye. Era ategeezezza aba BBC nti tagenda kupondooka yadde olunaku n'olumu, tagenda kulekerawo yadde olunaku n'olumu okulwanirira ekyo kyakkiririzaamu, wabula ategeezezza bannayuganda mugende ku streets ez'eggwanga erya Uganda mulage obutali bumativu bwammwe mu mirembe, kubanga kino kibakkirizibwa, kibaweebwa ssemateeka ow'eggwanga erya Uganda. Ebigambo bya mukutu ogwa BBC ojja kutya Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okuba ng'aduumira. Wulira tinkuwa statement ye yennyini era wano nga mukwotinze. Wulira bw'agambye, the judiciary in Uganda is captured, and we encourage the Ugandans to use any legal means to fight back and protect their democracy, the 43-year-old former pop star said. Ulira agambye nti kooti oba essiga eddamuzi mu ggwanga erya Uganda nalyo lyennyini liri mu buwambe, tebayina oboolyawo kye bayinza kugenda maaso nakubanga bakola. N'agamba nti ayenkarejinga bannayuganda okweyambisa amateeka gonna oba amakubo gonna agakkirizibwa mu mateeka okugenda okulwanirira n'okutaasa ekyo kyayise demokrasi n'okulwanirira enfuga ey'amateeka mu ggwanga erya Uganda. Wuliriza aba BBC nga bagamba Museveni, 81-year-old, won the vote by a landslide and has accused the opposition of seeking to overturn the results through violence, calling them terrorists. Aba BBC bakugambye General Kaguta Museveni mbu yawangudde akalulu ne kye bayise landslide victory, mbu yayodde buyoozi, wabula mbu yalabudde aboludde oluvuganya oluvannyuma lw'okuluzinga akalulu bwe babadde baagala kuddira akalulu bakakyuse bibeere violent, mbu olwo yensonga lwaki babayise ba terrorist. Jjukira gye buvuddeko, Muhoozi yakugambye tumaze okutta abatujju ba NUP 22, twetaaga owa 23 abeere Bobi Wine. Kakati wano bakugamba nti aba NUP kimu ku byabayisizza abatujju oba abayeekera kyonna kyoyinza obbayita ba terrorists, mbu okwagala okuddira obuwanguzi bwa Museveni mbu bwe yafunye babufuule babukozese mu kwekalakaasa. Bobi Wine, whose real name is Robert Kyagulanyi Ssentamu, maintains the results are fake and has cited ballot stuffing without providing any details. Nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ayogerako n'aba BBC abategeezezza era akyalemedde ku nsonga ye, agamba ekyamazima obululu oba results zabadde ziri fake, tazikkiriza. Era aba BBC bagamba ti omusajja akyalemeddeko results agaanyo zikkiriza. Agamba nti akalulu kabbiddwa newankubadde tasobodde kubawa bujulizi budde obwo kubanga abadde ali mu ssaawa yakwekweka, naye ng'obujulizi buyinza okuba nga bwalabiddwako mu butambi obw'enjawulo bw'ozze ng'olaba butambulira ku mikutu egy'enjawulo egya social media n'egimu ku mikutu gy'amawulire egy'amaanyi ennyo nga nabyo givuddeyo ne giteekawo ebigambo bino. Kakati omukulu ayogeddeko n'aba BBC era ebigambo nkyagenda maaso n'okuba nga mbikuwa. Wuliriza mu kiwandiiko era nga tukyatambula. During his interview, Bobi Wine also hint out at any security forces for not allowing food into his family home, where his wife and relatives are effectively under house arrest. He says he fled the home in a suburb of the Kampala, the capital Kampala, on Friday night during a raid by the security forces. Bw'abadde ayogerako n'omukutu gwa BBC ategeeza nti ssebo njagala obbategeeza aba BBC abasajja b'ebyokwerinda basazeeko amaka gange, tebakkiriza yadde ekintu kyonna ekiyingira, tebakkiriza yadde ekintu kyonna ekifuluma. Kakati mukyala wange n'abali mu nnyumba tebalina kyakulya. Era bino abyogedde ng'abitegeeza aba BBC n'abagamba abantu bange bajja kufiira enjala mu nnyumba, wabula agamba talinayo yadde essaawa n'emu gy'agenda okukkiriza ateese, era talinayo yadde essaawa n'emu gy'agenda okukkiriza agende mu kkooti z'amateeka, kubanga mbu ne judiciary oba essiga eddamuzi mbu nalyo lyennyini liri mu buwambe. Wabula ategeeza bannayuganda mugende mutaase ekyo kye mukkiririzaamu era mutaase obuwanguzi bwammwe, mulwanirire enfuga eya ssemateeka mu ggwanga lyammwe nga muyita mu kwekalakaasa mu mirembe ekibakkirizibwa ssemateeka w'eggwanga erya Uganda.
a statement ekiwandiiko kikyali kinene ate nja kukikuwa. We reject those results because they are fake and they don't in any way reflect the voting pattern. They are completely different from the results in the electoral, on the polling stations and on the declaration forms. Bobi Wine ng'ategeeza omukutu gwa mawulire ogwa BBC wulira bwe bagambye nti babadde boogera naye abategeezeza nti byonna bye mwogera ne bye mukola mukimanye ekyamazima obululu obwabalibwa oba obwaweebwa General Kaguta Museveni byonna biri fake, tebirina we bikwatagana na DR forms ze tulina, tebirina we bikwatagana na kalulu kalondebwa, byonna tebirina yadde akakwate kwebyo ebituufu ebyagamba nti byakkiririzaamu. Era agamba the declaration forms Simon Byabakama ze yayina jukira gye buvuddeko yavuddeyo n'ategeeza oba n'ajuwinga Simon Byabakama n'amuchallenginga njagala declaration forms z'obadde olangirako ozireete ozirage eggwanga. Kakati wenjogerera amaze okubanga avaayo bw'ato n'ategeeza the authorities have not responded to his allegations but the Uganda Human Rights Commission has said technical and procedural challenges observed on polling day did not undermine the overall fairness of the vote. Uliriza wano nga bakugamba nti abali mu buyinza tebannaba kumwanukula, tebannaba kumuddamu, wabula tutegeddeko nti abakakiiko akavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu mu Uganda akakulemberwa Mariam Wangadya Uganda Human Rights Commission bo bavuddeyo ne bakkiriza nti ekyamazima Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogera bituufu. Ku lunaku lw'okulonda waliwo emivuyo egyalabikira mu kulonda, wabula nti egy'emivuyo ye Mariam Wangadya ng'agamba nti gyali mitono nnyo nga tegireetera kukyusa bivudde mu kulonda, mbu tegireetera kalulu kukayita nti tekabadde ka mazima na bwenkanya. Ti emivuyo egyalimu ye Mariam Wangadya agamba yagirabako naye gyali mitono nnyo era mbu tegikyusisa byavudde mu kulonda. Uliriza. In their report, the African Union election observers say they saw no evidence of ballot stuffing, but condemned days long internet shutdown, which only returned hours after President Yoweri Kaguta Museveni has declared the winner on Saturday. Nti wadde n'akakiiko oba omukago gwa African Union ogugatta amawanga ga Africa nti nabo baavaayo ne bategeeza nti munnange bo tebasobola kulaba kubba kalulu, wabula mbu kye babaddeko era kye bavumiridde nnyo kwe kuggyako internet mu ggwanga erya Uganda. Kyokka wetwogerera nga African Union bannayuganda oba n'abantu okwetoloka lwa Africa bali mugenda mu maaso nakuba bituli mu kitongole ekyo oba mu mukago ogwo ogwa African Union. Ebintu bitebinnaggwa, uliriza bulungi, kugambye tebinnaggwa. Omukutu gwa BBC nga bagamba after losing to Museveni in 2021, Bobi Wine challenged the results but later withdrew the petition citing what he called the court's bias and lack of impartiality. Nti ne mukaluka 221 bwe bamala okulangira General Kaguta Museveni, Bobi Wine yagenda mu kooti. Wano owulirizaawo nnyo gwe munnankyukakyuka ti Bobi Wine yagenda mu kooti, wabula luvannyuma ate omusango n'agugjayo ng'agamba nti kooti eyinza obutagusala bulungi nnyo, oba oliawo kooti naye eri mbuwambe ekintu kiyinza obutatambula nga bwe tukyagala ne tumala obudde bwa bwerere. Naye teweerabira ti mu 221 omusango yagujja mu kooti n'aguza mu kooti y'abantu. Abantu simanyi bate bategeera kyali kigenda mu maaso. Kati ku mulundi guno agambye nti ne mu kooti sigenda kutawana kugendayo kubanga yavuddeyo n'agamba abantu abasukka mu 10 bamaze okubanga battibwa bannankyukakyuka naddala b'ekibiina ekya National Unity Platform. Abasinga obungi abattiddwa bavubuka, abalala bangi abasukka mu 14 basibiddwa. Kanso Saamu Muyizzi okwongera ku nsonga eno agenze olunaku olwaleero n'asisinkana abamu ku bafoot soldiers b'ekibiina kya NUP abaawambibwa, era nono naye n'ategeeza nti byajjeeyo era ekyamazima bikanga. Wuliriza, ngenda kuwa akatambi. Omukulu ono agamba asisinkanye jukira awo nga twolekera akalulu Ssaabakunzi w'ekibiina kya NUP amanyiddwa nga Habibu Buwembo n'abamu ku yali atambudde nabo ng'ayolekera mu bitundu by'e Masaka yakwatibwa. Kakati Habibu Buwembo bw'asisinkanye Saamu Muyizzi n'amutegeeza nti ba foot soldiers ab'ekibiina kya NUP abaakaleetebwa bali eyo mu 14. Wulira. Batubuulidde nti ekiro kya jjo lokka baleese abawagizi ba National Unity Platform abasukka mu 4. Babasanze bwe baba bebaka mu mpalo, omu asooka ate nga yebase Busimba tebalina we bebaka. Kati ate bwe bayongeddeko abantu abangi be bayiyeeyo jjo, buli lunaku bayiwayo abantu abalala bebase mirengo nti buli bantu 3-4 omu yebaka wansi, omulala mweberekako n'omulala.
nti embeera gwe mujjuzo oguli mu kkomera kaakati kubanga abantu bayiwayo buyiyi. Twekubiriza kkooti ffe nga bannamateeka tino ze mbeera ezaleeta mu mateeka okuba nti omuntu yeeyimirirwa asobole okuwoza nga ava bweru. Kiyamba gavumenti okendeeza omujjuzo okuba terina makomera gamala, ate ne kiyamba n'eddembe ly'omuntu okuba n'eddembe lye ery'okweyimirirwa. So kkooti tugigambye mu mateeka kyekyo lwaki etteeka ly'okweyimirirwa lyateekebwawo. Ekyokubiri olwakubayira okuba nti terabika era etteeka ery'okusaba omuntu okweyimirira lyateekebwawo nti bw'oba tonnamanya ddi lwe munaatandika kuwoza oba nga tonnamanya bbanga lye munaawolezaamu. Tukirabye ennaku zino nga rimandi yeeyambisiddwa okubeera ku kibonerezo. Tulina abantu be tulabye ng'omusango gwabwe alina bw'aba wakusibibwa mu mateeka ayinza okusibibwa emyezi nga 6, ayinza okusibibwa omwaka gumu, naye nga ate ali ku rimandi okusukka n'ebbanga bandibadde bamusalira. So okwewala omuntu okubeera nga ate alinga ali mu kusaavinga sentence oba ekibonerezo, ekkooti yandibadde mu musango ogufaanana nga guno. Omusango gwe bataddeko gwakweyisa ng'ekitagasa. Simanyi oba omukulembeze ow'oku ntikko owa National Unity Platform ng'ali mu mirimu gy'okuteekateeka ebyokulonda mu ggwanga ebigenda mu maaso, ng'ateekateekera omukulembeze we Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu buvunaanyizibwa bwamutumiddwa ekibiina. Bwe gibanga emirimu egyo tegigasa nti bakufuula ng'eyisa ng'ekitagasa ng'okola emirimu egyo, then okulonda kwaki? Kuteeka okulonda kwaki? Ebibiina by'obufuzi byaki? Obukulembeze bwaki? Era lwaki tugenda mu kulonda? Ng'osobola okukwata national mobilizer w'ekibiina ow'oku ntikko olw'okuba ali mu mirimu gy'okuteekateeka ebyokulonda mu kiseera ky'ebyokulonda. Ndowooza kibalaga nti gyegino emisango emijweteke egyeyambisiddwa okuggyawo omukulembeze oyo mu bantu ne mu nteekateeka y'okulaba nti akawo tekabbibwa. Yes, kakati ku ebyo kwogatta numbers z'owulidde ez'abo abattibwa, ez'abo abakyagenda maaso n'okubanga bakwatibwa n'ebigambo ebirala nga we bifaanana. Kakati wuliriza, oli ku mukutu gwa Red Zone TV, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, ate naba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula. Bino nga bikyagenda mu maaso, nga ba foot soldiers bakyagenda mu maaso n'okukwatibwa, okuttibwa n'okubuzibwawo mu maka aga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekigudde mu maka gano okumanya si kyangu. Wenkoledde akatambi kano, wuliriza, wenkoledde akatambi kano nga waliwo abasumba, ekibinja ky'abasumba, wuliriza bulungi nnyo, ekibinja kino kirumbye amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jjukira lunaku lujjo twakuwadde amawulire ng'akulira akakiiko akulira akakiiko akavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu, Mariam Wangade yavuddeyo n'ategeeza mbu asindise ttiimu ye esisinkane Robert Kyagulanyi Ssentamu, newankubadde nga tukimanyi bulungi nnyo nti taliiyo, era oba oliawo Munnayuganda yandyebuuziza bamugamba ki. Kakati wenkoledde akatambi kano nga waliwo ate ttiimu endala esindikiddwa eno nno nga y'abasumba bayingidde mu maka aga Robert Kyagulanyi Ssentamu, ekibatuteyo tekinnategeerekeka. Olowooza bagenze kumugamba ki? Bakulembeddwa Kazimba Mugalu akulembera ekibiina oba ekyoyinza okuyita ekibiina ekitaba enzikiriza oba abakulembeze b'amadiini. Kakati Kazimba Mugalu nga yabakulembedde, olowooza banonye eki mu maka g'omusajja era bagenze kumugamba ki? Wulira na kano. Okusinziira ku statement Babula Itungo gy'afulumizza, tewali muntu yenna akkirizibwa kuyingira era n'abatwalayo emmere baagaaniddwa. Ekibuuzo kiri nti abasumba bannaddiini bayingidde batya? Babakkiriza batya? Era bo bayiseewa ogenda maaso n'okuyingira mu maka g'omusajja? Ani abala empiki? Biki ebigenda mu maaso? Babula Itungo Kyagulanyi yabadde yaakavaayo n'akutegeeza nti waliwo abeetoolodde abali ebweru, waliwo abali munda, nti naye yennyini takkirizibwa kufuluma.
era Robert Kyagulanyi Ssentamu awendula bannayuganda n'abagamba muveeyo mulago obutali bumativu bwammwe mu ddembe eribaweebwa ssemateeka lye mulina okubanga mu exercisinga era ekiwandiiko ekyo nkikusomedde bulungi nnyo. Kati bannayuganda bangi beebuuza ti kakati mukyala oba gwe bayita first lady kiki ekigenda mu maaso mu maka aga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga sinnakuwa ebyo njagala owulirize bulungi. Kugambye waliwo ttiimu y'abasumba nga bwe nkola z'akatambi. Wandiika mu comment section ombuulire olowooza abasumba bano bayiseewa, olowooza lwaki bo bakkiriziddwa, era lwaki abatwalayo ebikozesebwa n'ebirala bo baagaaniddwa ate bano abasumba ne bagendayo. Ekirumbiddwa oba ekirumbye amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu kyandibanga si kyangu newankubadde ng'aduumidde ekiddako. Kakati ebigambo bingi by'obadde owulira ku nsonga za Babi Itungo Kyagulanyi, ku nsonga ezo ez'okulumba amaka gaabwe n'ebigambo ebirala nga bw'obiwulidde. Waliwo wano akatambi ke ngenda okukozesa. Ngenda kukozesa akatambi ka muganda wange Raymond Solfa abangi gwe mmanyi nga Penge. Eyavuddeyo n'ateeka ebibuuzo ku mmeeza ku nsonga za mukyala wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala owuliza akatambi kano n'obwegendereza nga bwe nzija mbeere nga nkwongerayo. Bagiyita Red Zone TV, wuliriza akatambi kano tubeere nga tutambula. Lunaku lwakubiri ntandikidde we nakomye gulo nsooka na vidiyo eno nga mbagamba ki omukulembeze mwamuwulizza. Ndabye akatambi ak'okubiri nesikabye ku peegi ye oba kineetagisa okukeberayo ko kaavuddewa. Lindamu omukulembeze yatutegeeza nti mukazi we Babi Kyagulanyi muwambe house arrest. Lwaki mu excludinze nnyo Babi mu kino ekintu? Tudimandinga okumanya first lady embeera ki gy'alimu. Amaanyi ge muteeka okumanya Bobi Wine wa gy'ali, tunoonye omukyala wekibanga kituufu baamusibira ewaka ali mu mbeera ki? Baamusibirayo naani? Basuubi baana bato. Teeka ki erikwata omuntu okuba nti no yeesimbye okubeera ng'atwala oba ng'afuga eggwanga n'ogenda osibira mukazi we waka? Ng'okitegera kitegeera omusajja afulumizza obutambi oba obutambi bufulumye nga bbaawe taliimu mu nnyumba ne musigala ng'ewaka w'omusajja waliyo abasirikale. Teeka ki? Nga gwe munoonya gwe mwagala otuusaako obulabi akoze ne vidiyo n'abagamba nabadduseeko tali waka. Sina kindi mu magezi gammwe amatono era mwakoze kye bayita house search temwamulabyeyo. Teeka ki erikwata omukyala ateesimbyewo ku kifo kyonna n'omusibira mu nnyumba? Tugenda kubeera basiru nno ku luno, twagala mutubuulire kiteeka ki bwe neesimbawo mu kifo kyonna ne nnemererwa oba ne munziba oba ne mulonde mumpangula. Teeka ki erigamba mmwe bakawenkene okujja tokukwata mukazi wange? Ate bwe nvayo ne mbagamba mbu siriiyo mu maka gange ne musigala ng'omukazi mukyamutaddeko mudumo gwa mmundu Babi yeesimbye ku positi. Baganda bange mwenna bafudu soja bali mu kugamba mbu Bobi Wine mwagala kumanya wagyali oba ali seefu atali seefu. N'omukyala Bobi Wine mumuteeke mu ssaala. Oyo omukyala mumuteeke naye mu ssaala mwebuuze omukyala ali seefu. Kuba nkimanyi Bobi Wine bw'obanga omukyala ali ku gun point nga bamutwala bamukutte ewaka Bobi Wine tonnafuna ku tulo. Navuddeyo ne nkola akatambi wano ne bagamba Penge tewandiyogedde bw'otyo. Bwe nagambye omukulembeze wange nti ndo talabika bulungi. Tewandiyogedde bwetyo. Yes, talabika bulungi, omusajja ali dehydrated, yeetaaga eccupa y'amazzi n'okunywa ennyo. Lwaki? Mbuulire wakoma ddi okulaba Bobi Wine ng'ali emmere ennungi. Ebbanga lyabadde mu kalulu abadde akikwagana okukulaga nti waagendeyo mbali ebikomando abadde alya nabo. Kitegeeza emmere gy'abadde alya tebadde oganike bulungi nnyo, tebadde enfumbe bulungi nnyo, wabula abadde alya kibaddewo. Muzze mulaba nga limbise fuliya gabatukana n'abantu abalonzi be bambi nga bagabana emmere nga bali mukulyawo diwo mulabe nga ali emmere ennungi. Ono nno biliyoniya era Penge nalimbi. Omusawo atulagira okwebaka essaawa 8 Bobi Wine azeebasireyo kakyanga ke campaign zituuka. Abamu kumwe mwebaka essaawa esukka ne 8 Bobi Wine mbuulira ddiwe yeebase ku ssaawa 8 kakyanga politics w'akalulu watandika okukanoonya. Abadde yeebakira ina mu condition ki? Muze mulaba omusajja ng'agenda ne mu hoteeri obwesiitaze obulinga obusulamu embizi. Nga mu Uganda obwo bwe buliwo
ng'ekyobugagga kye balina mu kawooteri omwo mosquito net nga n'essaawa omunana tajja kuzeebakamu nga tebannalikonkona abazinya mooto muwalabula twala abantu be basiba mundu kwasaganya bintu mbuulira ku kyeddayogedde nalimbye ekize Bobi Wine amanyi kyenjogerako kituufu tanneebaka talidde bulungi ate n'ekirala kano ke kaseera Bobi Wine kabadde yeetaagamu genda mu ddwaliro tiyagaasa ogwo omukka gw'omulabye buli nnaku asiiba alya gwetaaga obujjanjabi balina omukebera mu biwoowolo oba omukka tegwamuyonoona alidde omukka buli kanaku mande ku mande buli wabadde agenda okutalaga wabadde bitiyagasi nga bikubwa ng'okubanga ogw'enkyukakyuka baleeta gwa yero gwa red gwa green abadde afuna omukka gw'obutwa Bobi Wine tali healthy as I speak ire manyine family kyenjogera kitegeera Bobi yonna gyali mbadde nkusaba noonya omusawo gwe weesiga asobole okukeberako akutereeze ku biwoowoola abikeberemu taata oba oli bulungi kyokka zo kyenkusabira gyonna gy'oli gye weekwese mbadde nkusabira funa ku bujjanjabi bakkebera ebintu byonna oba ddala tolina wasobye kampeyini ogimazeemu olina omukka gw'obutwa mu sisitiimu kyennabadde njogerako baganda bange ye waaki yeekwese awo tuli uliriza indabyo kye bayita tweet simanyi zi tweets omusajja saawa zina yeefudde omukulembeze w'eggwanga nga aliwo mu bukyamu nga n'entebe yegyebandiseeko bwebandisi bya pisto gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni Kawenkene alina omwana gwe bayita Muhoozi Kainerugaba kaakati edda batugambanga nti enjaga yembi era bagambanga Bobi Wine nti okunywa enjaga mbi era Bobi Wine bazze bamunafuya nga bagamba nti nno munywa njaga yese enjaga si nnungi naye enjaga ki heroin kokaina crystal meth marijuana kiki Bobi Wine gwe mmanyi yajja akozesa enjaga gye bayita habu marijuana ka green akabombo akawonya akafuba enjaga eyo jajja wange yagiwanga n'enkoko singa enkoko eba eguddemu omusujja gwa mulalama lyabanga ddagala Jamaica marijuana tebeera njaga it is a herb kyova bankumuuzizza Bobi Wine mwagambanga nti anywa njaga ki Bobi gwe twali tumanyi yali akozesa habu eddagala nga okwata ebbombo siiti no yagenda nga mu bya bino naye kufa abataasoma nnyo naye nga tuze tulaba by example ku baganda baffe tuze tulivinga nabo tuba tuli basajja balaasi ngenda babuulira ekintu kimu genda kiwakana obuyo nga mugenze mukola ku research oba ne musoma nkubulira ekyogenda okuwakana omwenge gusinga enjaga yonna okuba ogulidde okubeera deadly alcohol is the most dangerous substance abantu gye bandaratinga naye nga ate teyuzizza woowe olw'okuba substance ezo osobola ozigula ligale n'ogenda mu liquor store n'ogula omwenge oba n'ogula eccupa ya bbiya n'oginywa olw'okuba mwina gye tukuŋŋaanye ntunywa bbiya nga abeeraga tuba tupopinga zi bottles simanyi zi champagne olw'okuba bibeera nnyo bya bbeeyi okusinga buno obulagalagala nga buhaabu muganda wange noonyereza kye bayita omwenge how dangerous alcohol is katugenda kwogera ku kikyamu ekiri ku mwenge kasobeera nga osobola ogwa abusinga waliwo abanywa ne banywa just okunyumira okupasinga time n'abanywa ebizibu byabwe mulimu abanywa ng'anywa just ku makinga sure nti ayagala ku makinga sure abiitinga mentality y'omusogozi kye bayita okwabusinga kati nze mmanyi kati omusajja omu ansinga okubanga abusinga kye bayita substance y'omwenge kubanze buno obwavu obunnuma sisobola kubeera nga nsula ku dipo naye kibi nnyo okuba n'omwana ow'obulenzi n'abeera ng'asulako ku 224 ez'akaseese eza whisky eza vodika bereya twala tugende olw'okuba ssente eyo tagikoleredde mugijja ku maanyi g'abantu yava ku muwi w'omusolo ne mumekinga sure nti mmwe mwazaala omwana nammwe gwe mwetiira mulina kumuwa mwenge tulina ekizibu kya Muhoozi alina tweets zagenda tweetinga neweeraliikirira nogamba omwana no taatuge kitaawe
Kuba mulooza mwenga atamidde mumanyi omwenge kyekukola obwongo muyinza okweka ng'essaawa zino ng'ate muhozi kyafulumya emabega kyekijjudde mu mutwe naye nga mwe mulowooza mwenge obwongo kasita obunywesa nnyo omwenge bulina engeri gye destroyinga brain cells n'obeera ntokyalinamu ddala ttondo yatugezi sigamba nti muhozi talinamu magezi naye mmanyira bwanti omuntu alina amagezi ko bimufulumamu taata we asiiba atugamba agala kujjako internet tugikozesa bubi era ekyagisako internet Museveni kyasinga okubeera nga awoza muno ajjeko internet mu Uganda sebikoze bitya ajjeko Facebook twali tugikozesa bubi kikyategeeza we are using a platform called Facebook n'agijjako alina omutabani gwe mbagambye alina ekizibu omutabani ye ate amakanda agasimba ku Twitter ebintu ebifuluma mu musajja oyo besitaza era njagala bategeeza ne taata we kolumu yatuuka ekiseera ne yeetondera ensi nti mu nsonyiwe era n'asirika ne kojjaawe sale n'atugamba mbu agenda kwetonda yeetonda mutabani we olw'ebintu bya postinga omusajja yapostinze ebintu ono n'agamba agenda salako mukama waffe omukulembeze waffe ebinege nabadde mmanyi oba asaaga n'apostinga nti amwadde essaawa 48 yeetonde mbwasalendingi neneebuuza Bobi Wine yakoze eki kyekino ekyamuddusizza omusajja n'agamba asanyuka mbw'ajaganya bakatta abantu 212 bateralisti ba NUP ningamba obeera muwagizi wa NUP obeera nalukalala kimbeera awo neneebuuza omusajja n'ajaganya n'agamba agenda kutta buli muntu yenna ayita futu soja bino byonna awandiika ku mutimbagano oyo mukulembeze mbu naye atwala ggwanga CDF eggwanga muliri safe mu mikono gy'oyo yaprotectinga ona yeggwanga ensalosalo zonna kasojja mu Uganda nti oyo yatiprotectinga ebyo byawandiika kati mu mutima nesooka neneewunya nembaga neŋŋamba lindako bano abasajja banomalizinze ekigambo ky'okutta nti asobola okujja n'awandiika ekigambo oba sentence nti no I will kill all of the soldiers kifuuse ennomo neŋŋamba kati Uganda tetugirabanga ensi naate abala bagirabanga compound yaabwe nensirika neŋŋamba Mukama Katonda waizire ntwatuukawo ddi wano nno nenzijukiza buli awagira NRM nti namwe muyinza okuba muli mu kwesunga naye ate nga muli bapangisa mu nsi yammwe ensolode eriko bannyinibo kati wetwogerera balina obulamu obutwala n'obucreatinga neŋŋamba naye kansooke mbeeko ebintu byembuulirira CDF njagala bino ebintu kavidiyo kabaka n'amutuukako akategeere nti kyangu nnyo okubba engalabi y'oku kyalo obuzibu oyinza okusanga ogenda gikubirawa era nze kansubire twitisozi obwere osaaga bw'oba oli siriyasi nti oyagala kutta Bobi Wine ensi yakwerinda dde omutte era nkimanyi Bobi Wine yalinda dde olumba yagenda obbeejingamu yagala lumbe lumutta just yamba buyambi bannayuganda obabuulire ddi ogenda mutta otya abanagenda eggomba balifuna eza baasi abanagenda eggomba oziika Bobi Wine batandikire okumanga osonda baasi ezo ezinaabatuusa eggomba kuba balinamuteeka ku gundi ya kijja kya kitaawe bwe kasita oyamba omunnayuganda n'omubuulira bwa ogenda mutta ddi kwanza sebanga omuntu mussa asooka kuwooninga nakola ne tweet mwe mulina abasirikale abazze bafa ne muwoza mukyakola investigation balonda bakirumira simanyi baani simanyi bakaziini mulina ne mulimu bajenerali abakuba ku mundu okusinga muhozi balina enfa ze bazze bafaamu naye naye bata tebamala kuwooninga neggwe nno oli wanjawulo osooka kuwooninga nti ngenda kutta kati ffe kituuka katako nga ffe abaagala omuntu waffe tetugenda kukaayanya keera nga wowandiika ennyo tubuulire essaawa tusangawo omulambo ffe tuli lwedyo ziika ffe twagala just tumanye oba Katonda we yali atonda yakoma ku kitaawo nti ono atonze omusajja asukkulumye mu byonna talisomattuka buzibu bwonna
Fe just twagala okole ekyo otusiigire ekifaananyi nti Mungu Allah we yali atonda abantu yatonda Museveni nga yekka agenda okuexcludinga mu bizibu byayinza okusanga mu dunia ng'era agenda mumuza mu matiribona yatalina kizibu kyasanze bakyagenda feesinga ng'omusajja kitangabeera mu bukulembeze kitwagala otulage kwaffe tekiwakanya kyokka tulabye ku basajja abasinga taatawo kyovulaba ndala kugambye nti ne Saddam Hussein yalina abatabani baliwa Saddam Hussein yalina abatabani baliwa eyenayisa gye weeyisa ya Maria Mungu walabe entaanaye emizeeko n'ebisagazi kebamuziika na Kololo nebuuza Maria Mungu simanyi bwali wazaalibwa nebuuza taatawo Maria Mungu loje yalina Uganda ng'egyaliisa abantu sapatu ne gundi ne Nasuru bali nsajja balinangalo mu Uganda omwo baliwa siko okubeera first son bakugambye gunya abakulembeze bonna be bazze batta bonna babadde n'abaana babadde ennyota naye kikwawula kwabo abaana abasinga ku baana b'abakulembeze bamanyi engeri gye beeyisaamu eri abantu naye ntegeeza abo abakulembeze nga balondebwa abantu omanya nti nno bano abantu bali taata wange mu ntebe nina okweyisa obulungi naye ebintu by'ekifuba ebiseera ebisinga nga mulwanira eminyago okanya kuvuubika totamanyi ebiseera ebisinga bwe babina okwogera eri abantu kyofuna ngambye twiti z'otwitinga ziri ku alaali oba just oli mu comedy oba just oli mu comedy kindanze okumbikkula amaaso kuba bwe mba mulaga nti nno osobola okukola twiti eno ogamba nti Bobi Wine omwadde saawa 48 asalendinge tugenda kubuuza ekibuuzo yakoze eki era taatawo okanya kumwokesa kuba ozzeemu n'osiiga ekifaananyi nti taatawo dikiteeta teyeesimbwako kati Bobi Wine mugenda muteekako musango ki mbuyagedde mu nsi yo oliko okwesimbako kitaawo asalendinge yakoze eki nti abayekera ba NUP be baliwa njagala okukola otwala omulango no video eno mbaddenga mugitagire Muwanga Kivumbi mbadde nkusaba oba osobola dduka va mu nsi eyo kyebasiba kusegirinya bagenda kiteeka ku ggwe olwedde bakupulaninze dda bakufulaminze dda nti gwe wali okulira akabinja k'abayeekera abateralisiti abalumba poliisi ne bajja ku polling station ne musajja atugomanya amazima nti ennyumba gye babatira mu nyumba mu garage naye statement zayise dda nti abayeekera bali mu garage yo kati batalina kusibako ogw'ebijambiya mbadde nkusaba Muwanga Kivumbi otambula odduke bw'oba osobola akalimi kasonze mu ggwe Myansa Muwanga Kivumbi Myansa odda ku kya Segirinya naye ate obintu bizza obiraba nze kasana laba sipiika ng'akwejinzeemu ne mmanya bakupulaningira ate jjukira basajja banno b'obadde nabo okuva nabo mu DP block abasinga badisappointinga bw'obadde lyo ku Kyagulanyi bampuuga bonna Muwanga bamukaaku bw'otandika nabo bonna bali eri sayidi eri bamabikke balina akasajja ku ggwe Bobi yakuwa ekifo ekirungi mu Buganda kivula banze nawulira sipiika akwejinze Muwanga Kivumbi ne manyi oyinza olutalumala era mmanya akalulu bakataddemu ssente nnyingi nnyo okulaba nga todda kino kyebakutaddeko ekyabajambiya kiplanting owulidde bagambye nti abafudde ebutambala babaddeyo babiri abasinga mwamu abajja mu kibuga mbu wajja ne drone kati awo wonna bagenda kuframinga Muwanga Kivumbi we boosobola Myansa bagenda kusiba ye pulaani yaabwe these people normalize killing kyovala bagamba lukiirwa akiwanika nokiwandiika awo nno ate wenetandika okubuuliza abantu if these people normalize the word killing bamala gakyogera busharukiru ntandise okwebuuza waki Salimu Sale yalemera eggulu nasooka ne neebuuza bwaliyo byamaguzi ki ebyalemezayo omusajja yalwana ennyo nadde eyo nga muganda wa Museveni n'awangalira eggulu munnange nate bwe tudde emabega bw'aba omusajja agamba agenda kutta omuvubuka eyesimbye ku kitaawe twebuuze yakatta bameka nti beesimbye ku kitaawe yo okutta yakutandika ddi yakuyigira kwani kuli genetiko kuli mu jinizi ebibaddewo mu ggwanga ebitutta obulamu bw'abantu sente z'omuwi w'omusolo okugeza
nga project ya Koni titandise no okundeeta ekiryoyo ekirowooza nze manyize embirowooza nga nze nti Koni never existed. Wagenda okungamba penge kiddemu nti ye Koni never existed. If today we have people abalina tukuuma nga tebatuwoninga kututta ate batugamba nti bamala esibanye emyaka 10 balwana olutagwa mu mambuka essaawa zino kojjawe yasimba y'amakanda. Naye nga ate ebyo byonna bakwatanga abakazi babasalako amabeere nga bulina okugalaba babasalangako ennyindo. Busy people, you people, let me tell you, politics is a very dangerous game. Nti bano Uganda tebamutulagidde ddala nti bo bakoze ebintu ebisinga okubeera nga byebesittaza naye byonna at an expense of someone's life, ku bulamu bw'abantu. Mu omuntu atutumuse mu nsi muno katyanga Museveni ajja mu buyinza ate akagundi akawanyi ka Koni katutta abantu. Even if be mwala banga bakazi babasala emimwa babasala amabeere babikolanga nga basaka sente Bulaaya. Mulimu ensi ezebezaawo n'entalo just kubba abantu kubba nsi za Bulaaya mbaziyambeko okuba nzirwanisa entalo. Mumanyi sente ze baakuba ku Koni mmwe. Because today they're normalizing killing. Did Koni really exist? Did Koni really exist? Omwede sawa nammwe akole ki? Akole ki? Ebintu ebyo naye nga wenkugambye Bobi ayinza okufuukira nno Bobi Wine oyo mukyamulaba nga ow'okusaaga kuba naye ndaba tabatidde akyanoonyege gye yeewaayo ajja kujja yeeweeyo yabagambye kuba ye abagambye agenda kujja yeeweeyo.